okumalira ddala ebisanja bibiri ekibiina ki UPC kibadde tekisimbawo mukulembeze yenna ku kifo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga era gye buvuddeko wabalukawo obutakkanya mu kibiina kino nga bannakibiina balumiriza pulezidenti w'ekibiina kino Jim Akena Obote okwewagamya mu ntebe eno ng'ekisanja kye kyaggwako dda. Obutakkanya buno bannakibiina batuuka n'obutwala mu mbuga z'amateeka era kkooti n'ekawaŋŋamula nga Jim Akena bw'atakyali pulezidenti wa kibiina kino newankubadde ng'ono yaziimula ensala ya kkooti era ne yeerayiza ku kisanja ekirala. Kati ebiwayi byombiriri bituuse ku kitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda mu Kampala okuggyayo empapula nga beegwanyiza okuvuganya ku kifo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga mu kibiina ki UPC. Omubaka wa Oyam County Dr. Yunus Otukapiyo yaggyayo empapula ku lwa Jim Akena Obote era asoose kutangaaza lwaki ekibiina kibadde tekisimbawo muntu yenna kuvuganya ku kifo ky'entebe y'obukulembeze bw'eggwanga. In the 2011 or 2016 general elections, we were beginning to rebuild structures across the country to be able to give it a push, and I can rightfully say now and boldly stated that we've taken the first step forward, a bold step. Otuko agamba nti UPC tena muntu mulala yenna agenda kubakwatira bendera okujjako Jim Akena Obote. The party president is Honorable James Michael Akena Obote, the president of the Uganda People's Congress Party. He's going to be on the ballot to run for office. I am a presidential candidate of the party. What is important is that we've made a representation today. I made a representation here as a leader of Uganda People's Congress, and wait for the time when people are returning papers and nominations. That's when you can discuss the documentations and that you apply or don't apply. Omubaka Otuko nga tannajjayo mpapula za Jim Akena, James Ochen yasoose era n'atubuulidde nti oluvannyuma lw'obutakkaanya obwabalukawo mu kibiina baasalawo okuzza Jim Akena wabbali era zaamaliridde okutwala UPC ne Uganda mu maaso. And I know that in the event that this matter is resolved, campaigns begin. We will put these NRA guys on notice. 40 years of their messy time, what is it that they provided for you? Mu balala abakimye empapula olwaleero mwe mubadde n'omukyala yeke yavuganya ku kifo kino mu kalulu ka 2021 Linda Nancy Kalembe era n'atubuulidde ekimukomezzaawo ku mulundi guno. Gy'okoma okutunula emabega, gy'okoma okulaba eby'omu maaso. Kati bwe tutunula mu by'emabega ne tulabanga ebitabo tujja kubitereeza ebyasoba tugezeeko okulaba bwe tubitereeza. Bangi ko baggye empapula olunaku olwaleero batubulidde bye bateekateeka okukolera eggwanga amangu ddala nga batudde mu ntebe ennene. Twaga tukulyetinge emirimu emiliyoni emu in our first 100 days in office. Nga twagalya ddala okyusa system y'okusoma eriwo tuteekewo empya nga ejja mu buli munnayuganda nti bwe tufuluma nga tumaze okusoma tusobola okuba nga tujja buli wamu. Abakozi ba gavumenti asemba agenda afuna nga miliyoni nga 2. Balina tulaba omuntu akola ne gavumenti naye afuna mitwalo 5. Amyuka omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda Paul Bukenya agambye nti balina engeri gye bagenda okukwatamu ensonga za UPC okulaba nti zigonjoolwa. Ensonga yonna eyinza okubaamu ekibiina nga kuba ekibiina tekisobola kukomyawo mpapula za mirundi 2. So ekyo tujja kuba nga tukikwatamu. Tewaliwo obuzibu ensonga bwetyo bw'eba erabiseewo nti waliwo abantu 2 abatutte empapula eba esobola okugonjoolwa naddala ng'empapula zikomezebwawo. Ono atubuulidde ne ku muwendo gw'abantu abaakajjayo empapula. Twogera kati we ziweredde essaawa 7 ku lunaku luno olwokutaano nga abaakanona empapula bali 154 nga be beegwanyiza okwesimbawo ku kifo kino. So wakyaliwo abali mu line ate tukyalinayo nebbanga mu maaso gye tulaga. So omulimu guno gukyagenda mu maaso. Olwaleero luweza olunaku olwokutaano bukyanga enteekateeka n'etandika era yakukomekkerezebwa ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja. Paul Bakabulindi, BBS Terefayina, Gambuze.